Omuwandiisi w'enkalakkalira okuva mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine mu kwogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center wano mu Kampala ategeezezza nti oluvannyuma lw'okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti ez'enjawulo olunaku lw'enkya baakutandika okuwandiisa bannakampala ssaako ne Wakiso okusobola okufuna embalirira ennungi esobozesa buli muntu okufuna akatimba k'ensiri. Eno n'agamba nti kino bakikoze mu nnaku zino okusobozesa bannayuganda okugenda mu kalulu nga babulina. Programu eno ejja kubanga ewa obutimba bw'ensiri amaka gonna agali mu Wakiso ne Kampala. Tutagetinga population ye miliyoni 3, amaka miliyoni 1.2. Tugenda kutandika nkya n'olw'omukaaga tugenda kutandika okuwandiika. Kiba kirungi nnyo ne tuwandiika ne tumanya abantu be tuwadde. Era asabye abakulembeze mu bitundu bino okuyamba ku basawo ab'ebyobulamu ku byalo okuwandiisa buli muntu era ng'abanaaba beewandiisizza baakutandika okubufuna wakati wa Sande n'ebbalaza ya Ssabbiiti ejja. Jo twafunye interaction n'abafuzi aba disitulikiti eya Wakiso ne Kampala. Ne tubannyonnyola omulimu gwe balina okutukolera, ne tubannyonnyola rooli yaabwe nga okulaba nti government program ng'eno ereeta obutimba okubuwa abantu baffe basobole okuwona malaria nabo kibakwatako nnyo nti balabe nti bafaayo abantu ne beewandiisa ate bafaayo abantu ne bafuna obutimba ate si ekyo kyokka naye ne babukozesa bulungi. Atwine agenze mu maaso n'alabula ku nkozesa y'obutimba buno era n'asaba abantu obutabupapira kubusulamu nga babufunye kubanga buyinza okubaviirako endwadde. Nga waakafuna obutimba, akatimba ako bw'okafuna okateeka ebweru tokasulamu olunaku olwo lw'okafunye kubanga mubeeramu chemical ne fumes ezimu abalala basobola okufuna abalina allergy basobola okufunamu reaction. So kyetaaga akatimba ako n'okateeka ebweru ne kasulayo ogenda okutuuka ku macanga fumes ezo ziweddemu n'olyoka otandika okukakozesa. Mu buufu bwe bumu Diana Atwine yennyamidde nnyo olw'abakozesa obutimba bw'ensiri ebyabwe so nga ate gavumenti eteekamu ssente empitirivu okubugula. Mufuna obutimba buno mubukozese bulungi, temubutwala okukwata ennaka nga bwe gye nasanga e Luweero recently. Temubutwala okuteeka mu nnyanja okukwata ebyennyanja. Temubutwala okubufuula pillowcase. Temubutwala okubufuula wedding oba obukwata garden bed nursery bed. Tubasaba nti omuntu yenna bw'aba akikola mu kyalo ekyo. Gavumenti esuubira weenatuukira mu mwaka gwa 2030 omusujja gw'ensiri banaaba bagutuuse ku nfeete. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.